Nkulamusiza mukwano gwange. Hello my dear friend, I am so glad to have you back. Nsanyusa okulaba nate. Olwaleero tugenda kutunuulira ebigambo bye tusobola okukozesa mu katale. Gamba mu katale. Today we're going to look at vocabulary that will be needed anytime you go to the supermarket, to the local market, or to any other market, okay? Things that have to do with money, things that have to do with pricing, everything market, okay? Tutandike. Just a reminder for you, on this channel, we see with our eyes, we look at the teacher carefully and attentively, we listen, and then we speak, okay? We don't first speak before we see, before we listen with our own ears. We see, we listen attentively, and then we speak, okay? Okujjukizaamu akatonotono ku channel eno tusooka ne tulaba netwetegereza omusomesa waffe byakola engeri gy'ayogera olumala ne tumuwuliriza bulungi ne twekkaanya olumala ne twogera ebyo by'abeera atugambye okwogera oba ne tubiddamu tusobole okubeera nti no tuyiga mangu. Ntegedde? Have you understood me? Very good. Katutandike. Let's begin. We shall start with katale. Katale. I have already told you that. That is the market. Market. Katale. Katale. I am going to the market. Ngenda mukatale. I am going to the market. Ngenda mukatale. I am at the marketplace. I am at the marketplace. Ndi mukatale. Ndi mukatale. I am at the marketplace. Ndi mukatale. Which market sells fruits? Katale ki akatunda ebibala. Which market sells fruits? Katale ki akatunda ebibala. Katale ki akatunda ebibala. Katale ki akatunda ebibala. Shop, duuka. Shop, duuka. Shopkeeper, omutunzi w'edduuka. Omutunzi w'edduuka. Shopkeeper, omutunzi w'edduuka. Buy, okugula. Okugula. Buy, kugula. Kugula. Buyer, omuguzi. Omuguzi. Buyer, omuguzi. Shoppings, ebyamaguzi. Ebyamaguzi. Shopping, shoppings, ebyamaguzi. I want to buy. Njagala kugula. I want to buy. Njagala kugula. For example, if you put it in a sentence, I want to buy bananas. Njagala kugula menvu. I want to buy. Njagala kugula. I want to buy bananas in a full sentence. Njagala kugula menvu. Njagala kugula menvu. To sell, okutunda. To sell, okutunda. To use this in a full sentence, what are you selling? Biki byotunda. What are you selling? Biki byotunda. Customer, omuntu atera okugula ebintu mu dduuka. Omuntu, a person, omuntu, a person, omuntu. Customer, omuntu atera okugula ebintu mu dduuka. Customer, omuntu atera okugula ebintu mu dduuka. How much is it? Byammeka. How much is it? Byammeka. How much is it? Byammeka. Ennaanansi yammeka. How much is the pineapple? Jukira, remember, how much is it? Byammeka. How much is this pineapple? Ennaanansi yammeka. How much are the tomatoes? Ennyaanya zammeka. How much are the eggs? Amagi gammeka. If whatever you are asking to buy is plural,
you say byameka. How much are the eggs? Amagi gameka. How much is the pineapple? Singular. Enanansi yameka. How much are the eggs? Amagi gameka. How much is the pineapple? Enanansi yameka. To bargain, kulamuza nganya. To bargain, kulamuza nganya. And in many cases, to bargain will be shortened to kulamuza. Kulamuza. I am going to bargain on the tomatoes. Ngenda kulamuza nyanya. Ngenda kulamuza nyanya. To bargain, kulamuza nganya. To spend, kukozesa sente. To spend, kukozesa sente. Money, sente or nsimbi. Money, sente or nsimbi. But money in a marketplace, usually you will hear more the word sente. Sente. Expensive, chamuendo munene. It's expensive. Chamuendo munene. I won't afford it. I won't afford it. Sijja kukisobola. Sijja kukisobola. I won't afford it. Sijja kukisobola. Reduce the price. Sala ku sente. Reduce the price. Sala ku sente. Sala ku sente. I'm just looking. I'm just looking. Ntunula butunuzi. Ntunula butunuzi. Won't you buy? Won't you buy? Togule. Togule. Won't you buy? Togule. Won't you buy anything? Tolina chonogula. Won't you buy anything? Tolina chonogula. Second hand. Chikozeseko. Chikozeseko. Second hand. Chikozeseko. I want to return it. Njagala kuchiza. Njagala kuchiza. I want to return it. Njagala kuchiza. I want. Njagala. I want. Njagala. To get a refund. Kudizibwa sente. To get a refund. Kudizibwa sente. For example, this used in a sentence, I want to get a refund. Njagala kudizibwa sente. Njagala, I want. I want to get a refund. Njagala kudizibwa sente. Ripped off or scammed. Okubibwa. 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 Ripped off or scammed. Okubibwa. I was ripped off. Banzivye. I was ripped off. Banzivye. 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 I was ripped off or I was scammed. Banzivye. So my friend, we have come to the end of this video for just a little bit of a quiz to see whether you have been attentive. Let me know in the comment section how much is it? How you say that sentence or that quotation in Luganda. How much is it? Let me know down in the comment section what that is in Luganda. Thank you so much for listening. So mukwano gwange webale nnyo kuwuliriza tuzze ku nkomerero ya kanyomero kano ak'okuyiga Oluganda. Tubadde mu katale kansuubire nti nno oyina ky'oyize oba toyina ky'oyize oba ng'obyerabidde. Zayo vidiyo eno oddemu ng'ogiwuliriza buli lunaku oba lwakusatu oba omulundi gumu mu wiiki osobole okubiyiga n'okujjukira ebigambo by'osobola okukozesa mu katale. Kyenkulekedde okuyiga oba okwejjukizaamu njagala ombuulire mu Luganda
oyogera otya ng'oyagala okugamba omuntu nti how much is it ng'oyagala omubuuza how much is it mu Luganda ngamba wansi mu comment section awo omanye nti nooyize era ontegedde. Bye, weeraba.